Abawagizi b'omupiira gw'e Bungereza aba ttiimu ya Manchester United Mbarara beegasse n'ebitongole by'obannakyewa okuli Period Talk Uganda ne Vidia Uganda okuddukirira abantu abawangaalira mu nzigotta z'ekibuga kino. Bano babamanyi. Bano bagenzeeko mu kisenyi n'ekijunga okubatwalira bye babadde babeetikkidde. Mune bano mikwano gyange betwala mu kibiina ne baga twandibadde tukwako ekintu kye tukola ekikyusa obulamu bw'abantu naye tugamba tujja sookera wakera kwe kujja wano mu kisenyi. So yensonga lwaki tuze wano olunaku olwaleero. Babawadde ebintu eby'enjawulo omubadde pads, emmere, obupiira bukalimpitawa n'ebikozesebwa ebirala mu bulamu obwa bulijjo. Buli muntu wenna gw'omulaba nambadde jaze ya mandi bendi nabo wano olwaleero wamu n'abalala bannange betukwataganye nabo yataddeko ettofaali ddene okulaba nga kino kyonna kino ekintu kye tuliko olunaku olwaleero akibaawo olunaku olwaleero. So twagala tubeeke akatondo kebaawo mu kasimbe nga we kazze munnange. When you look at HIV infections, we have to look at sex workers. This is where these women or these young girls do not have money to acquire the pad. Obwavu obuli mu bantu b'omu bitundu bino bwe bwabawalirizza okubadduukirira. Already most of the people here are living below the dollar rate, the dollar line is around 3,500 to 4,000. So if you can actually help them with reusable pads that can go a long way, most people will not have to worry about getting a menstrual pad. At the end of the day, they have to choose between either buying food or actually buying the menstrual products that are extremely expensive. So that is why we actually chose Chisenyi. These people actually need our help and we're glad to be here today. Bino bikoleddwa nga byekuusibwa ku kaweefube w'okulwanyisa akawuka ka siriimu era Byansi Muhammad kansala wa Kakoba South awanjagidde buli ssekinnoomu okuba omusaale okulaba nga akawuka ka mukenenya mu bitundu by'e Mbarara katuulibwa ku nfeete. Tubakola ebikolwa by'obwenzi, abantu bava mu bibanda bya firimu, abantu bava mu sikurapu, usanga mu nnyumba emusulamu abantu 5, omuntu agula ekyokulya n'abula capati n'abula ki oli bw'agimugulira n'ayagala yewake naye. Era mbasiima abasobodde okutwala kondomu nga tebeekwese bazikozese bulungi bati basobodde kubireka sekondomu ezo nga basaanye okuzikozesa. We've heard about the statistics how HIV is rampant in Mbarara, and this being World AIDS Day, we thought we'd come to one of the hotspots. Akubiriza abalina akawuka ka mukenenya okumira eddagala nga bwe balambikibwa abasawo. Abantu batera okubeera ebiseera ebisinga bamisinga okumira eddagala. Nagezaako okutuula nabo mbabuuza ku lwaki bamisinga okumira eddagala. Bantegeeza nti abamu bakola long route. Osanga avudde wano agenze e Masaka, time y'okukwata eddagala netuuka nga tagifunye. Oluusi ne bamisinga okumira eddagala olw'okubula ekyokulya. Kati n'asanga nti eddagala ly'emyezi 2 bamuwadde liwezezza emyezi 3 kifo ky'emyezi 2 ate n'atya okuddayo. Abaweereddwa obuyambi basiimye bya nsusso. Mwebale bambi, mwebale ab'ekitongole kya Manchester, mwebale batuleetera ebyokulya, pads, yabikibabaza omukwezi. Uganda olunaku olw'eggulo yeegasse ku nsi yonna okujjukira n'okwefumiitiriza ku kulwanyisa okusaasaana kw'akawuka ka mukenenya omwaka gwa 2003 we gunaatuukira nga kalinnyiddwa ku nfeete.